sijja balaba mbalimbe tuwali yali ayinza kumpa bwa managing director mu media ye nti omuntu awandiike Bujjingo abeere CEO wa radios mukaaga ne TV ng'asinziira ku kingaani ansemba. So waliwo ekisa ekiri ku bulamu bwange kye ŋŋenda nange okusabira naawe bakutunulirenga ng'ebitakufaanana Katonda abikwesigisiza ate nga biyimiridde ate nga bikulaakulana ate nga bigenda mu maaso. Wabula bw'oba otwala amafuta Mukama ge yampa na kino tokyerabira nti otwaliddeko entalo. Otwaliddeko entalo naye nekino era tokyerabira nti entalo z'otwaliddeko Katonda agenda zikulwanira. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Buli kintu kyenkola omwaka guno nkikola n'essanyu lingi mu mutima gwange okusinga bwe nakikolanga. Kubanga buli kyenkola omwaka guno sandikikoze. Buli kyenkola omwaka guno n'emyaka gyonna eginaabeera mu maaso naye guno sandikikoze. Sitaani kyamuluma nnyo okubanga omulimu gwe gwe yajja okukola okubba, okutta n'okuzikiriza tegwatuukirira. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Bannange mwebale nnyo 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 okunjagala. Ekituufu kiri nti ŋŋumira ku mukwano gwa Katonda ne ku mukwano gwammwe. Mikwano gyange muwanike emikono waggulu. Kubira Mukama engalo eza waggulu ez'amaanyi. Kubanga ye yatugatta, ye yatuleeta ewamu, ate atunywezezza tuli mu lugendo. Lugendo luno lwandibeeramu ebiwonvu, lwandibeeramu ensozi n'emigga, lulimu n'emiriro, lulimu amasasi, naye tatulekeredde.